Oluvannyuma lw'okulaba ebika by'emicungwa n'engeri gye gizzaamu ensimbi omulundi guno, katukulage ekibalo kye weetaaga ng'olima emicungwa. Olwo ssente mmeka ezisookerwako okutandika okulima emicungwa? 300,000. That is a lot of money if you want to start with this. N'emitwalo 3 mingi. I had no coin. I had no even coin to start this work. But I started with only the knowledge which I was given by NADS. Ffe mu kutandika twafuna bufunyi magezi okuva mu NADS. Era natandika sirina nnusu yadde. The soil. Yeah. Because with sunny, a moment it rains, it sucks the what? The water. Ettaka erisinga okuddako emicungwa lya lusenyu kubanga enkuba bw'etonywa linywa mangu amazzi ne gatatuulamu. When the space is still large like this one here, you can intercrop with this annual. Mu mabanga manene osobola n'okulimamu ebirime ebirala gamba ng'ebijanjalo ne soya. Ngula ne ku bigimusa by'ebisolo ng'obusa n'ebikuta era n'engattamuko. The things here now I'm going to put under the what? The trees here. They will add the manure and nitrogen to the what? The orange trees. We use a root stock of a bitter lemon. Why? That one is resistant to the drought and it is resistant to diseases. These are heaps of what? Manure. Animal what? Manure. Etuno era akuwabula kundabirira katulabe ate ku nsimba. The recommended spacing is 6 by 6 meters. But you can add to 7 or to 80 meters depending on the land you have. Ekikubirizibwa buli mulimi kwe kusimba futi 6 ku 6. Wabula nze ku bumanyirivu bwenfunye kati nkubiriza futi 8 ku 8 kubanga bwe twasimba 6 mu kusooka amatabi kati geesanze era bisakaatira. So now 6 by 6 now is becoming small. And even these trees also need space for them also to what? To feed on. If you're a serious farmer, you will not fail. Bw'obeera omulimi n'obwemaliza teri kiyinza kukulemesa kufunamu nsimbi. When you fail. Emiti emikulu gyonna nga gizitoye osobola kunoga emicungwa emeka ku buli muti. Like this tree here or these trees you are seeing here now. Gino emiti gyonna gy'olaba tewali guyinza kuwa wansi wansawo 2. Okubala kutandika mpolampola okuva ku sizoni esooka ng'omuti bwe gweyongera okwagaagala. After planting, they took like 3 years to start what? Fruiting. By the time they are starting, they start with what? Few fruits. But when the canopy is growing, the fruits also are what? Adding. I'm not going to get less than 2 bags from this one. Only where there will be a challenge if it comes the what? The drought. Omulundi oguddako tugenda kwekkenneenya akatale k'emicungwa.